kiti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. 11 Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Kubanga tetumegera na mbiina musaayi, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'okukizikiza kino n'emmeeya egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Kati kapointi ako ke njagala okujjayo agambye bwe mulimala okukola byonna. Kati bino ebyokulwanyisa bwe tunaba tulinnyonnyolako ojja kulaba biri mu kukola. Tebuli mu bigambo kinyambala, biri mu kukola. Bw'okola ekikolwa eky'okubulira enjiri n'olyoka ofuna engatto. Bw'okola ekikolwa ekya erimenti ey'obulokozi n'eryoka ekutikkirwa essepewo. Kati akasaale kano bwe kajja waliwo olwayise olunaku olubi. Kati nno luno taata terusola nange kinvinvi lunnumba. Bayibuli eyogedde ku nkwe, kitegeeza enkwe zonki nnyingi si lumu. Y'omulabe buli kiseera akola olukwe n'agamba kulaza ono, omusumba ono, omufumba ono, singa ono, kwegamba singo maazi ono. Kwegamba essaawa yonna y'omulabe ayinawo enkwe z'ateekateeka nga ekigendererwa kukuwangula okulemesa mukyala Oluganda. Naye kakati bw'obanga bwe tunaayiga ebikolwa bino, buli lw'okola ekikolwa ekyo oyambazibwa, si kubanga akasaale bwe kanajja bwe kanaatuuka wano ne kaseera ng'essepeewo munnange si nywevu omuntu emmanira n'eddimu. Bwe kanajja ne kasanga ng'amazima tewali, ne bw'oba oyina amafuta agenkana wa wedde. Ekiraba nawe kati ebyokulwanyisa bino Bayibuli egambye mulyoke muyinza okuyimirira ku lunaku olubi. Kati musumba bwenjogera ekyo yakitegeera. Olwo ne Yesu terwamusonyiwa, yabanga Eriya ayise omuliro, olowooza lwamuleka naye lwamulumba. Lunaku lubi. Kati bwe lukusanga nga tuyambadde owedde. Kakati kya buvunaanyizibwa nnyo ng'abalwanyi abagenda okusikira obwakabaka, kubanga tuli mu biseera eby'enkomerero. Tuli mu biseera maama bya nkomerero, omuli ebigezo eby'engeri ebya buli kiseera ebya buli bbanga. Omulaba akola kaweefube, si kulwanga mu busaale buno waliwo akakulya. Nsobola okubeera nga nsigadde n'amafuta naye ng'amazima wali. Nga bwe nnyimira wano njogera nembaliisa n'ettaka ne mugwa mwonna ku ttaka, naye nga wano naggwa dda. Ekiraba ssebo ne banyawo tulyoke tuyinze. Katonda banaba tuwadde ekisa ate ng'ajja kukituwa. Tujja kusokoola nnyo ab'amasaza bano ab'obuyinza be tulwanagane nabo. Emirimu gyabwe gye bakola gya njawulo, naye nga ye gavumenti y'omubi ye gye yateeka mu bitundu, mu bifo, ku famire. Kwegamba abo be tulwanagane nabo, naye ate ekyandibadde kya mugaso nnyo ng'ate otegedde olwanagane nabo otya era bakola ki, era bw'ofuna akabonero n'omanya nti ono wa masaza okusinziira ku kitundu n'ebigenda mu maaso.
ono yandiba ow'omuyinza w'omu kitundu ekyaba nange oba emyoyo ki nyuma tuke tuyize Mukama yebaze bwe baali boogera ku byokulwanyisa ekineewuunyisa baasookera wano ekyokulwanyisa ekisooka simanirire 14 kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima